Yesu tukwebaza tubakuwadde abaana abalungi Mukama tukwebaza nti basobodde okugenda ku ssomero ne basoma Mukama Katonda ne baagala okugamba Mukama ne basoma Mukama ne bategeera bye baategedde Mukama ne basobola okukomawo Mukama Katonda bali bulungi era Mukama Katonda yakusobozesa okufuna ssente ezimusisira okubazayo ku ssomero Mukama olwogera okutuyamba Mukama okubabeezaawo omugole era n'okubakoma Mukama Katonda era n'okusobozesa ssente okubakabirira okusente muluma Mukama Katonda kubanga gwatugabira Yesu Mukama era twesize Mukama olwekisekeresa ebirisa tukabalyawo Mukama ssente wazire Mukama ezibazayira mu ssomero tukwebaza Yesu Mukama olw'obulungi Yesu tusobola okutuulako Zaburi egamba nasanyuka nga bannange tugende mu nnyumba ya Mukama. Amina. Waliwo okubeerawo kwa Mukama wano, waliwo okuwaguza, waliwo okuwangula, waliwo essanyu. Abanyirira mu bakubireko mu ngalo. Voices in praise. Nammwe mwenna mwebale okujja mu nnyumba ya Mukama. Tusanyusa okubalaba. Yesu omukisa gwa Mukama guli wano. Yandoosa oba tusumagidde obugwo olina okutwala olina okugenda nako. Amina. Bampita Ssenyonjo, omwami Ssenyonjo, Feston Huntington, nina omukyala omuyeka twagattibwa naye emyaka kigenda kubeera mwenda dde wiiki eno. Kigenda kubeera mwenda simanyi basala bankoze ki naye kirina okuyiya azalidde abaana basatu bonna ongerako abakkiriza saba okusoka okubaddira okya azaale mwali batwagaliza abantu Mukama kibaddize ekisukkulumi. Amina. Mwebale kujja. Simanyi oba waliwo ze wano omulundi gw'okusookera ddala okusinza Katonda okusinza wamu naffe katolere ku mukono ku bantu. Mwebale kujja okukuŋŋaanira wamu naffe omusaba wa Mukama gubeere nammwe. Tuyita God's Fortress Ministries. Asubire Mukama tagenda baleka kye kimu abuli naffe. Amina. Ani alinayo ku bujulizi obwokya? Ani alinayo ku bujulizi? Kubanga njagala tuyite mu bwangungu akadde kaffe kagenze dda. Please tuuka mangu ojulire Mukama kyakoledde. Dakika bbiri bambi. Abanya batta Frosi soma masanyalaze era njagala kwebaza Mukama Katonda nti yasobozeza abantu ebizo naliise abatamuka ngamba Mukama kuba ebya endi kusomero bakola nefuna 4.8 second grade apa egamba Mukama twakitunyamba nebya semester 1 yawo nebita kyasobozeza Mukama nakuba 4.81 that's second grade. Wow. Praise God. Amen. Okay, I'm going to speak English. So, I want to thank God
The term was long, it was tiresome, it was stressful, it was... Well, a lot happened. But I want to thank God, things weren't easy. Because I'm a candidate, there's a lot of pressure. Yes, pressure. And at the same time, my best friend fell sick. Like critically ill. Even the doctors don't know what exactly the problem is. So it also became difficult on my side, and I would always be in and out of class because we're running to the sick bay, we're carrying her. So I really want to thank God. She was able to finish the whole term. She's still in school. She passed. I passed. So I want to thank God. Amina. Twebaza Katonda olw'ebirungi by'atukoledde. Sumba nakuyita lumu naye nga twebaza Mukama olwa bonna abazze mwebale kujja kusinza Mukama. Tulina omusumba waffe omulungi ennyo omuyita Pastor Godson. Alina omukyala we musawo gamba asooka najjanjaba abaana asooka naddayo ate najjanjaba naye we naasinga mujjanjaba mutima naye nga nze ndaba kirabika omutima gwatireera dda. So nga twagala kwonona budde eddala omusumba nze balabirira nnyo omutima akira tuwa ekigambo. Pastor Godson Kwere Hannington mu ngalo ajja Katonda ate yasoma bya ddagala pharmacy ate nga ali Russia trained. Russia bamutraining omusajja gwolabanaga Russia emyaka gali myaka 7 gali mu Russia. Ati bwogera ku Putin amutegeera bulungi. Emusajja nnyo Mukama yeebazibwe. Njagala okubaaniriza olunaku olwaleero. Njagala okubaaniriza ffenna mwebale nnyo okujja naddala nga tuli mu luwummula nga n'abaana nabo bawummudde. Bannanga abaana obadde ku ssomero obadde mu boardingi obadde mu day school nimirya ku magulu okuwaniriza mirya obadde mu ssomero oli mu day boardingi. Ekino ddene ddala abaana mwakwireko omugambo okutubaaniriza nate tubaagala nnyo mwebale nnyo okusoma mente omusomye bulungi era nja kubanga tulakwa alipoota ndabe ebivudde eyo si bwe kiri bannange nja kuzitunula mukwa alipoota zammwe tulabe kubanga muli baana baffe bwe muwangula nafe tuwangudde muba tumuwangula nafe tulemereddwa katwagala okwebaza Mukama olw'ekyo. Njagala nate okuddamu okwebaza kwaya yaffe netukube kwaya mu ngalo kubanga zino nnaku eziyise ennaku nnyo emabega okuva ku Lwokuna, Olwokutaano, Olwomukaaga n'olwaleero babadde tuli wano mu bikujjuko eby'okuyitako wadde nga bala bagiyita Pasika jakujjogerako nga ngenda okubuulira enjiri naye bakoze omulimu gwa maanyi nnyo okubuulira ekyo ekigambo kya Katonda.
Mwebale nnyo, mwebale ddala. Kati mwamukume mubaddengeeyo twagamba ne mujje tubeere wamu ebiseera byakuyitako naye nga mwefudde bize. Weefula bize ngeno bigenda mu maaso. Kale Mukama tumwebaza olw'ekyo. Njala okusembyayo bakwano baffe nga walokoka mu mwezi ogwa Maachi. Wali olyeyo ne bakutuwako n'owulira enjiri n'ogyolya bulungi n'ogamba nti nzikiriza Kristo ng'omulokozi wange. Nja kusaba oyimirire ku bigere ebyo kubanga oli wanjawulo nnyo olwaleero mu saavisi. Nja ku magulu go kubanga walokoka mu Maachi nawe ddoono. Kutya. Maya Kiribati. Manja abasinga kalaba bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Brother, tubagala nnyo. Filipa tubagala nnyo. Olwo bakwano baffe abana biseera abamanya kutigida balidda buba. Bakidde wano. Mwe mujje mutubulizeeko ddala. Tubalabanga nako mujje ddala wano mu maaso. Mukyasiroga jangu. Kale bokkira abaana bala wano mu ngalo. Mukyasiroga sinakulaba. Mukyasiroga. Kwatulira abakyala bano. Ne bakwatako tukumulira wansi. Mukyala tumukyala baana bano. Wala bumanyirira. Baana ba Katonda. Okuyisa ddala okutambula mu maaso. Abaganda Mukama yeebazibwe. Bannange ebisanyusa obalaba mwenna. Ate ne bano abaana bano ebisanyusa obalaba. Bannange tubongere engalo ez'amaanyi. Kakati bano abaana ab'obuwala Omwoyo Omutukuvu yali so smart. Gye yatutambuzanga yonna. Bannange nga tuwulira enjiri abaana nga balokoka. Mukama yeebazibwe. So ono ye Rita, ono Goleti, ono Doreen, oli Makini. Amina. Ate ne follow up bannange ennungi y'amaanyi. Twayimira ne tukaba bannange mujje mutuyambeko. Omulimu munene nnyo. Era ku Mande nali ne bano abaana b'obuwala kudigida ttiimu nnene nnyo abalala tebasobodde. Naye ne mbagamba mumanyi kye muba mukola. Leka woono gujje. Ku Sande olya bwe mutyo. Kale tusanyuse nnyo okubalaba. Mwebalire ddala. Ne bannange follow up ye tugyetaaga. Kubanga bwetakola follow up abaana bakola batya? Bajja kubula, bajja kuddirira. Mukama yeebazibwe. Kale buno obujulizi kakati bannange ensaba gye tugendamu dakiika ntono nnyo buli mwana ow'obulezi n'ow'obuwala bwe twabulira enjiri n'alokoka bwe twababuliranga enjiri nga mugamba bannange sirina bayibuli njagala mujje mu dakiika ntono nnyo mu seconds ntono nnyo Mark mujje mufune bayibuli bannange mujje muzifune. Baganda baffe balafunisibwa ku bayibuli ezimu fe abazekulidde ng'ekkanisa olw'okubaza Mukama nti nno abantu bano abalokoka n'okubawaayo bayibuli zino muzisome manyi ekigambo kya Katonda siza kuleka butereso banga si bimuli naye za kusoma okutegeera ekigambo kya Katonda. Kibala ng'omulimi bamuwa enkumbi n'agenda okulima oba omukubi w'amasasi bamuwa emundu si bwe kiri naye mwe mulina ekitale ekisinga amaanyi ye bayibuli. Kati muganda wagono Makirini yayogera Runyankole tuna bayibuli ennungi Runyankole bayibuli erikwera. Kakati jangu bayibuli yaffe eno Mukama yagera okuba omukisa okisome bulungi nnyo.
Luganda matovu, sorry, yes. Aha. Bible ya finished wana mwalono ring Corretti Luganda. Okay. Kakati. Service wange wedde. Tumugenda. Mugende mukasenkana kasembayo kali. Nja kusigana ne mukulu muganda waffe Martin Senoga. Ajja kuteekamu autography Luganda kibera kiki. Ajja kuteekamu omukono. Okay. No bubaka waffe ng'ekkanisa tubagala nnyo nati tukona amanya gammwe era kuza omwezi z'olwaleero mukama yebazibwe ate tofunye Bayibuli Sunday bane Bayibuli yo ekyokubiri wewe embulu y'akatabo akatono notebook anena kano tubakubonekereko notebook amakali ne peeni bwe tuba tuyigiriza nga otwagala olukiso munda Bayibuli etuli kumpi maca olweggulo tusoma Bayibuli zaffe mukama yebazibwe kaka tusabe mukama tukwebaza olw'abaana bano bonna mukama abalokose Yesu era mukama bafunye ekitala ekiva eri Katonda mukama bawa amaanyi n'okutegeera ekigambo kya Katonda bayige ekigambo kyo bafuuke abasaale mu bintu ebya Katonda era mukama tusaba tuno omwoyo omutukuvu abakeko a Yesu abawa okubikkulirwa abantu ekigambo kya kino Yesu era mukama tusaba abantu babeere enkyukakyuka gy'obulamu bwabwe ate bafuuke abantu abagenda okubuulira enjiri ey'amaanyi ne baganda baabwe ne bannyina bonna balokoke nabo balinaanye mukama tukwebaza linnya eddungi era Yesu Kristo mukama waffe amiina. Twakwire mu ngalo Luganda bannange. Senoga webalie ddala tukutendereza Yesu oli mwana gwandika omusana munaziza nebaza Yesu omulokozi Yesu tukutendereza Yesu so oli mwana gwandika omusana munaziza nebaza Yesu omulokozi. Aleka tusabe nga bwe tuli. Ayi Katonda omulokozi tukwebaza amakya ag'olwaleero okutukuŋŋaanya mu kifo kino ekya GFM ng'ekkanisa ekkomagoga. Mukama tukwebaza olw'okutendereza kutubadde nako wamu n'obujulizi bwe tuwulidde. Era Mukama tukwebaza abooluganda bannaffe abaalokoka ne bagamba nti ensi eno n'ebigimu bagyegaanye bo nga basazeewo okukkiriza Kristo omulokozi waabwe. Era Mukama tukwebaza nti gwe Katonda alokola
yongera okubanyweza Yesu. Mukama tumanyi bakyali bangi abantu abaalokoka bali 213 ne Mukama gwomanyi yonna gye bali. Mukama tusaba tudde balonoozi yonna gye bali bakujje mu kkanisa bakule bafuuka obuvunaanyizibwa ate nabo bennyini bafuuka ababuulizi. Mukama tukwebaza era Mukama tusaba nga tujja mu kigambo kyo okiwa amaanyi kubanga eno wiikendi yakuzuukira era Yesu Kristo wadde yafa n'aziikibwa naye yazuukira n'ababula amaanyi g'amagombe. Mukama tusaba otuwa ekisa kyo n'okwagalako wamu n'amaanyi go. Kwebaza Yesu mu linnya erisinga amaanyi gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kwera Yesu ngaleza amaanyi gawo n'awugana. Amiina. Nja tusaba oba nja kubasaba tubikule mu kitabo eky'Okuva. Abafunye Bayibuli mujjako obuveera obwo. Muli bwa mukisa nnyo mulina Bayibuli mpya mujjako n'obuveera. Mwe Mukama abaagala. Siranga mmotoka zosaba okulula. Kubanga Mukama abaagala nnyo. Naffe ng'ekkanisa tubaagala nnyo, tubaagalira ddala. Kitabo eky'Okuva omusibi yala bayambeko bayiteyitemu babikuli obalage wekiri kwana ffe twatandikira awo nga nakamala okulokoka naisimanyi kubikula Bayibuli era banyamba nga buyambi naye kaakano nanye nafa kafulu twagala buli omu afe kafulu mu Bayibuli. Amiina, amiina, amiina. Mubikula Oluganda Peter Okia nsanyuse nnyo okulaba nnyo n'amaanyi. Mukama yebale okukuuma. Amiina. Okuva essula 12 tugenda okusoma bwetujja okujja ekigambo kyaffe n'olunaku olwaleero wadde nga obudde bugenze jagezaako nnyo obukubirira Mukama jatuwa ekisa kye. Nga bubikula nyobola okugamba nti nno ebyo bye tulimu olwaleero abantu bangi mawanga mangi bali mu bikujjuko bye bayita Pasika bwe tubakiyita. Naye nga amazima gali nti ekigambo ekyo Pasika ekiri mu byawandiikibwa naye ekigambo ekiri mu byawandiikibwa kyekigambo ekiyitibwa okuyitako. Kati ojja kitegeera nnyo nga obikudde Bayibuli yo tugenda okulaba olwaleero okutegeera lwaki tugamba okuyitako naye si Pasika. Era manyi nti nno Mukama Katonda ayagala ekiseera kino ekyokuyitako tukitwale nga kikulu nnyo. Yensonga lwaki ffe ng'ekkanisa twateekateeka ebikujjuko ebibadde wano okunaku olwokuna n'olwokutaano n'olwomukaaga olwajjo paka olunaku olwaliro mu saaviisi eno gye tulimu. Kikulu nnyo ggwe nga omulokole okumanya ebiseera Mukama bye yatuwa oba obudde Mukama bwe yatuwa. Lwaki? Bwe tubimanya kitwanguyira okugondera amata ga Katonda nga tuwabye okudda eno oba n'eri. Katugenda mu kigambo kino eky'Okuva tukirabe bulungi. Kitabo eky'Okuva essula 12 ennyiri esooka eza 20 nenja kubuukamu esimu ngende mu maaso paka 29. Obu tusobola okugamba nti amiina. Abasina okubawulira Josiah Bayibuli yeruddamu twaze nayo Josiah genda wali weerezeka Bayibuli mu ofiisi yange bw'onomala ogizeewo naye ku Sande tujja nga tulina Bayibuli ne muganda we bakwinaanyi sibyana bonna bamaze batuse okuva ani abuze abakaloka ng'obuuzi tumanyi kigambo ky'okuva gye kiri yo nyankole simanyi antipations tuyambe olinga nalinamu akasaayi ako naye nyankole tuyigira bulungi naye kasayi mwe kalimbi kaliyo waffe gye kali eyo kayitamu siyinza kwegaana gwoba tusogamba nti amiina. Okuva that is Exodus 12 but ntungira Luganda Exodus 12. Kale kigambo kiti njagala ogendere ekigambo tugenda okusoma tibyogera ku Pasika byogera ku nsonga ey'okuyitako.
Mukama n'agamba Musa ne Alooni mu nsi ey'e Misiri ng'ayogera nti omwezi guno gulibeera ogw'olubereberye mu mwezi ogulibeerera omwezi musasireko omwezi guno gulibabeerera ogw'olubereberye mu myezi gulibeerera omwezi ogw'omwaka mugambe ekibiina kyonna ekya Isirayiri nga mwogera nti ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi guno balyetwalira buli muntu omwana ogw'endiga n'ennyumba z'abajjajja baabwe bwe ziri omwana ogw'endiga buli nnyumba era ennyumba bw'ebanga entono nga temaleewo omwana ogw'endiga kale abeere ne mulirwana we ali okumpi n'ennyumba ye bamutwale nga wa muwendo gwe mwoyo gw'abantu bwe guli buli muntu nga gw'alya mulibalibwa ku mwana ogw'endiga. Olwokutaano omwana ogw'endiga gwammwe tegulibaako bulema omusajja ogwakamala omwaka muliguggya mu ndiga oba mu mbuzi muligutereka okutuusa olunaku olw'ekkumi-n'ennya olw'omwezi guno ekkuŋŋaaniro lyonna ery'ekibiina nga Isirayiri baligutta olw'eggulo era balitwala ku musaayi baguteeke ku mifuubeeto gyombi ne ku kabuno mu mayumba mwe baliguliira awo balirya ennyama mu kiro kiri ng'eyokebbwa n'omuliro n'emigaati egitali mizimbulukuse baligiriira ku nva ezikaawa. Olw'omwenda temugiryangako nga mbisi newankubadde enfumbe n'amazzi wabula enjokye n'omuliro omutwe gwayo n'ebigere byayo n'ebyomunda byayo nammwe temugiterekangawo okutuusa enkya naye erekebwangawo okutuusa enkya muligyokya n'omuliro. 11 era bwe mutyo muligirya nga mwesibye ebimyu n'engatto nga ziri mu bigere byammwe n'omuggo nga guli mu mukono gwammwe muligiryanga mangu eyo kwe kuyitako kwa Mukama Katonda. Mukama yeebazibwe. Mukama agamba Musa ne Alooni n'abagamba nti newankubadde nga waliwo ebiro oba kalenda eriwo naye mummwe Abayisirayiri oba batya Katonda guno omwezi ogwa Nisaani gwe mwezi ogw'olubereberye newankubadde nga tuli mu mwezi kati ogwa Apuli mu Luganda oba mu Luzungu April mu nsi ey'omwoyo kukana Mukama gye wa Musa tuli mu mwezi ogw'olubereberye we tuli era ebikujjuko Mukama byeragira temwalimu Pasika mwali mulimu okuyitako. Kati okuyitako ogenda okukiraba Mukama yagamba abaana ba Isirayiri abali mu Misiri n'abagamba nti nno mulina okunoonya emyana egy'endiga oba egy'embuzi ku lunaku olw'ekkumi bwe mumaliriza mugikume bulungi nga tekuliiko gwonna omulema oba ogulina ekizibu kyonna naye egyo endiga oba embuzi ezisaanidde n'abagamba ku lunaku olw'ekkumi-n'ennya muzisale mumala okuzisala ogumu ku musaayi gwazo muguteeke ku myango egy'enzigi ku mukono gwa ddyo oba ogwa kkono ne waggulu ku mwango bwatyo bwe yabagamba. Mukama yakikola nga agenda okubonereza Abamisiri ne bakatonda baali basinza. Abamisiri balina bakatonda baali bangi nnyo nga balina bakatonda ab'oluzaalo bakatonda ab'emikisa n'ebiringa ebyo nga baava ku Katonda ye mwene nga bafunye bakatonda abalala
Mukama n'afuna obujja bungi n'agamba ngenda kubasalira omusango era ngenda kubakolako nga bwe kisoboka. Naye n'agamba abaana ba Isirayiri, mmwe senga mumuŋŋondedde ne mukola kye mbagambye, nja kubayitako, sijja kubabonereza. Era ekigambo okuyitako awo wekiviira ddala. Gamba nti amiina. Otegedde gamba nti amiina. Njala tugende ku nnyumba 13. Lugamba bwe luti, Mukama addamu okwogera n'abagamba nti awo omusaayi gulibabeera akabonero ku nnyumba ze mulimu. Nange bwe ndiraba omusaayi ndibayitako, so tewalibeera lumbe ku mmwe okubazikiriza bwe ndikuba ensi ey'e Misiri. Jjukira abaana ba Isirayiri nabo babeera mu kifu kye kimu, tugeze nga kukomamboga. Naye mu koona wali Abayisirayiri nga eri n'awasigala wali Abamisiri. Mukama n'agamba nja kuyita mu nsi yonna mu kukomamboga mwonna. Naye bwe naalaba omusaayi ku nzigi nja kubayitako. Bwe nabasigulabye ngenda kubabonereza nga bwe njagala. Kakati abooluganda tugende mu maaso tulabe ensonga eno bulungi. Egamba bweti musubulu katono 14. Era olunaku luno lulibabeera ekijjukizo n'abaana bammwe kalubye mu katono. Naye egamba tuno kiribeera ekijjukizo kiddibwamu ne kijjukirwa emirembe n'emirembe. Mukama yagamba abaana ba Isirayiri no okuyitako kijjukizo era mukikolenga okujjukiranga nze. Kakati tugenda okulaba ebyawandiikibwa nti okuyitako kuno tekwakuma mu ndagaano nkadde yokka, kwajja ne mu ndagaano empya nga bwe tugenda okulaba. Era Katonda ono ayagala ggwe nange yalokoka tujjukirenga ennaku zino, kubanga naffe kyatulokola gwali musaayi. Gamba gwali musaayi. Era watali musaayi tetuyinza kulokoka. Lwaki? Sabbuni n'amazzi tebijjawo kibi. Singa bwali bwe gutyo bamalaaya bali badde balokole. Naye bano abatu tebavaako kibi. Ekijjako ekibi gwe musaayi wa Kristo Yesu gwayereka ku musalaba e Gologoosa. Mu ndagaano enkadde zaalinga mbuzi n'endiga. Mu ndagaano empya Yesu mwene ye yeewaayo n'ayiwa omusaayi ku musalaba Gologoosa nti gwe nange tuyitibwengako okukolezebwa kwa Katonda, tulokolebwe tubenga Mukama atwagala. Gamba nti amiina. Mu ndagaano enkadde Mukama amala okuwa ekiragiro kino mu kitabo ky'Okuva, tulaba nti nno okuva ku olwo bonna abaali batya Katonda bajjukiranga ebiro bino eby'okuyitako. Omusajja Ezira essuula y'omukaaga tutuke bw'oba osobodde ennyiriri 19 mpaka 22 yayogera ku nsonga ey'okuyitako mu biseera bye. Ezira yali nnabbi, yali atya Katonda. Era nabo yalinga nabo baali batya Katonda. Bayibuli egamba bweti, Ezira essula 6 ennyiriri 19 okutuuka kwa 22 lugamba bwe luti, awo abaana ab'obusibe ne bakwatira okuyitako ku lunaku olw'14 olw'omwezi ogw'olubereberye. Kale weewuunye, twasomye Okuva, emyaka gyali mingi mu makkati ekitabo ky'Okuva paka ku kitabo kya Ezira, naye nabo baali bakuza olunaku luno mu kutya Katonda. Bayibuli egamba ennyiriri 20, kubanga bakabona n'Abaleevi baali beerongosezza wamu, bonna baali balongoofu ne battira okuyitako abaana bonna ab'obusibe ne baganda baabwe bakabona nabo bennyini 21. Awo abaana ba Isirayiri abaali bakomyewo okuva mu busibe nabo bonna abaali beeyawudde gye baali okuva mu ggwanga
mu bugwagwa bw'abannaggwanga ab'omu nsi okunoonya Mukama Katonda wa Isirayiri. Ne balya ne bakwatira embaga y'emigaati egitazimbuliddwa n'essanyu ennaku 17, kubanga Mukama yali yabasanyusizza era yali akyusizza omutima gwa kabaka ow'e Busuuli gye baali okunyweza emikono gyabwe mu mulimu mu nnyumba ya Katonda wa Isirayiri. Ezira nabo bw'atyo bwe bakola. Ebiro bino ne babiwa ekitiibwa. Lwaki? Bajjukira omusaayi ogwabawonya e Misiri. Era Katonda wa Isirayiri ono gwe twogerako olwaleero ye Katonda mweno olwaleero gwe nanga akuwonya n'akutanga omusaayi gwe n'obeera COVID bajja ne waba akutte omwana n'owono agamba nti amiina. Ababbi bwe bajja wadde balina gye batutte mu nnyumba yo Mukama akobikomyawo. Abalala baba nga bafa gobeera mulamu. Lwaki? Omusaayi gwa Yesu guli ku ggwe ng'akabonero. Luganda, Mukama Katonda mwesigwa era alina amaanyi. Mukama yatulokola. Twali babbi abamu ku ffe, twali mu njaga, twali balimba, twali bakondo, twali basezi, twali balogo. Tulina obusungu mu mitima gyaffe, naye Mukama omusaayi guno gugenze gutunaaza mpola mpola. Tugenda batukula mpola mpola. Tuli bantu abavunaanyizibwa. Era bw'oba akalokoka tokyowa Oluganda wadde ogudde mu nsobi wadde okebebeddwa, omusaayi gwa Yesu gumala. Gumala, omusaayi gwa Yesu gumala. Mukama ensonga eno y'okuyitako nkulu nnyo gy'ali. Tumwiri bya Sakasimbu simanyi bali mu Pasika biki, ate ekimusa kyekino tuno kubanga bagamba tuli mu Pasika weewaawo, tuli mazuukira weewaawo, naye omwenge gwe banya ku Pasika gusinga ennaku endala zonna, si bwe kiri? Genda kati mabala okebereyo olabe ekiriyo. Kati biki bajjazaamu olwo? Ebintu bakola byambyone, ebyo Mukama kitiibwa, ebibeera bwe bikulaakulanya. Naye gwe nange olwaleero abamanyi Kristo Yesu tunywere ku musaayi guno gwa Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Mu ndagaano empya Yesu wamu n'abayigiriza baakuza olunaku luno olw'okuyitako naye si Pasika. Lwaki? Baali bakimanyi. Era abayigiriza bano 12 n'abalala n'ekkanisa yasookera ddala ennaku zino baaswalanga nkulu nnyo mu maaso ga Katonda. Era Mukama gwe nange mu kkanisa y'olwaleero ayagala tukole ki ekimu. Akambuza ekibuuzo, lwaki okuyitako kya mugaso eri omulokole olwaleero? Ensonga nnyingi sinza kuzimalayo, naye kamenyeko entonotono zisobola okukola olwaleero. Esooka, twafuna okununulibwa olw'okubeera okuyitako kw'omusaayi gwa Yesu Kristo. Twafuna okununulibwa okuva mu ki? Okuva mu kibi, okugenda mu geyeena, ne tuva mu kutya, ne tuva mu kubuusabuusa. N'okubadde ng'ebizibu bijja, kubanga sijja kubagamba nti mwali kulokoka kibeerayo ebizibu. Ebizibu bibeerayo, naye ekyenjawulo tuba tulina essuubi bizze tujja kubiwangula. Biruddewo tujja kulindirira. Tuyinza okuba Oluganda mu birinzo bikutawaanya. Badde nga na muganda wange matovu badde mubuuza ku lwaleero Benard. Ne mbuuza waayi wiiki ebadde etya? Nangamba Musumba wiiki badde n'okusoomozebwa kungi. Nange nga nkitegeera. Naye wadde nga waliwo okusoomozebwa tuli bawanguzi n'okukirawo. Era Mukama ali naffe. Lwaki? Yesu Kristo waffe yafa, naye amagombe n'okufa tebyamuyinza. Mu nnaku 3 n'afubutuka era n'azuukira. Era akati atudde ku mukono gwa ddyo Katonda Kitaffe ali mu ggulu. Mulamu, si mufu. Tufuna okununulibwa.
Ekyokubiri, Katonda atuyita okubeera nga tetuyina kibi. Lwaki? Anti omusaayi weeguli. Lwaki otereka ekkukuuzi mu mutima gwo? Lwaki obeera mu bwenzi w'Oluganda? Lwaki obeera mulimba? Lwaki obeera mu kutya? Otya n'enzikiza bajjako ettaala. Bagenda kundya. Ani agenda okulya? Abalala batya n'ebikennembi. Nalaba ekikennembi. Ennyuma etagigombako olw'ekyeggulo ekyo. Tuba kimulemye. Walaba ekikennembi. Abalala batya mmese. Akamese ne kata obwe kati. Oluganda. Va mu kutya okwo. Lwaki? Omusaayi gwa Yesu gumala. Gabeere mabanja. Landlord ya manja. Ofiza abaana zinaavaawa. Weesige Katonda. Katonda mulamu era asobola. Era w'amaanyi, wa kitiibwa, talemererwangako. Feeza ne zaabu byonna byonna bibye. Tutambule mu kukkiriza abooluganda. Tujja kulaba ebikulu. Katonda waffe asobola talemererwa bannange. Mukama tayagala tubeere n'ekibi. Twayiga ku nnaku Sande yaggwa ne maama Ssennoga nti ebyambalo byaffe eby'obulokozi bino okubeera nga bitamagana, nga bitukuvu, nga bibyo bigenda okutwala mu ggulu. Twalaga akafaananyi ak'omugole omukyala oba mwakalaba kali ku sayidi zaffe kuno. Kalina okkupira zaagaanyi Mukama atusaasire. Naye kwaliko abagole ba mirundi ebiri. Omugole yasooka nga anekedde mu gawuni ye bagenda muwasa omukyala. Naye omulala nga gawuni erimu ebibala. Bannange, ani ayagala okukola ku mbaga bwekyo nga omugole gawuni ye eddugadde eyozeddwa? Ekyosobola? Ekisoboka? Ffe tuli bagole ba Yesu. Gamba nti ndi mugole. Gamba nti ndi mugole. Yesu ajja okunona akutwale mu ggulu mu mbaga ey'amaanyi. Kakati gawuni yo era okubeera nga ntukuvu yeeyiyo kitegeeza ki? Kutambulira mu butuukirivu. Kagere ku kagere, kagere ku kagere. Obanga osobezza weenenye gamba Yesu leero nasobezza naza n'omusaayi gwo. Omusaayi ogwo gutukuza. Omusaayi gwa Yesu gumala. Tena kyotaaga kirala. Omusaayi gwa Yesu gumala. Omusaayi ogwo gwe gutukuza. Omusaayi ogwo gwe gutuwa ekitiibwa. Era omusaayi ogwo ye identikali yaffe twalaga mu Mukama. Nzize Mukama abuuza gwani? Anze ne nasobola omusaayi gwa Yesu Kristo. Kale waawuyingira. Ebisigadde byonna bino biki? Tebituyamba n'akatono. Naye omusaayi gwa Yesu gwe gutukuza ffenna. Lwaki okuyitako kukulu? Ensonga y'okusatu y'eno. Okulokolebwa omulokozi eyazuukira. Njagala okubagamba olunaku olwaleero nti bantu bangi mu byafaayo nabo bagamba nti baafa ne bazuukira, naye balimba. Omu ku bo bamuyita Annie Lee yali mu myaka 1736. Omukyalo ono yalimbalimba nti ye maama w'ensi. Era ye bali baafudde ajja kuzuukira. Omukazi ono yafa. Abaali bamugobera ne bagamba mulireke ennaku 2 ajja kuvaayo mu ntaana. Ne bagamba kale atugube seminti n'emitayimbwa 5 twewaana avaayo. Bali bagamba ye mumala biseera. Ne bamuteekayo. Okuva 1736 Lee tabanga mu ntaana ye. Yali mulimba mubbi. Omulala bali bamuyita Arnold Porter. Arnold Porter yali mu 1804. Yagamba nti bwe ndiba nfudde ndivaayo kubanga amaanyi ag'okufa njagawangula. Mulimba. Okuva olwo yafa naye kati yavuna n'okuvunda mu ttaka omwo temuli mu kantu. Magumba gonna gakakanyala gaggwamu n'ensa. Mubbi.
Luganda, tulina omusajja omu yekka ye Yesu Kristo eyagamba nti nja kufa bwe naamala okufa nja kuzuukira. Mazima ddala Yesu Kristo ye yazuukira mu bafu era nga mulamu olunaku olwaleero. Lwaki tusembeza Yesu oyo mu bulamu bwo paka? Ye musajja alina amaanyi. Manyi nali nkyasoma nga simanyi benda biseera byakyuka naye ebiseera byaffe nga ebivubuka ebibeera mu kibiina nebijooga abala bibulizi tebikuba na nviiri engatto ziddugala ebyo ngasaba ebitwala abawala abalungi bonna mu kibiina era ayinza okunjulira kubanga byalinga birwafu bigumu katonda nga abakyala banoonya ana nakuba eŋŋumbi oli nga ntawange. Mukama yeebazibwe. Naye Katonda ono gwe twakkiriza w'amaanyi atasobola. Mu byawandiikibwa bitulaga nti no bantu bangi bala baazuukira nga mazima go. Ekyokulabirako Eriya yazuukira, bassekabaka 17:21-22 yazuukira. Elisa yazuukiza omulenzi yali afudde, bassekabaka 2:4-3-5. Omulenzi ono ne yazuukira. Mu bassekabaka 13 ennyiriri 2:21 omulambo gwasuulibwa mu ntaana y'Erisa nawo gwayuka ne guzuukira. Yesu yazuukiza mutabani wa nnamwandu mu Luka 7:11-16. Mu Yokaana 11 Yesu yazuukiza Laazaalo, mujjukira bulungi. Naye enjawulo yeeno, wadde nga mazima ddala baazuukira abantu abo, baali bafuna ne bazuukira, baddamu ne bafa. Bonna Laazaalo taliiwo, neddamu n'afa. Naye ye Yesu bwe yazuukira teyaddamu kufa era taliddamu kufa. Lwaki? Mwana wa Katonda. Era gwe nange olunaku olwaleero tulina essuubi ddene wadde nga tulifa mu mubiri guno tugenda kuzuukira. Bwe tulimala okuzuukira tetuliddayo kufa nate, kiriba kiwedde. Era y'ensonga lwaki tulina okulokoka nga tukyali balamu. Bwe tumala okufa nga tunaba kulokoka awo bibeera bizibu bannange. Mwe bannange abalokose nammwe abalokoka mugende mubuulire enjiri, kubanga bwetabuulidde enjiri bw'afa leero agenda mu Geyeena direct. Ge mazima bannange. Wadde anyirira atya, wadde alina nviiri sitayiro ya kikaaki, essawa ayambala kikaaki, ebyo tebirifa tebiri mu kufuna yonna. Baba kalokose Geyeena. Ensonga ey'okuna, lwaki tukuza Okuyitako? Kubanga Yesu naye yazuukira. Togeddeko ekyo ndowooza. Saaga kukiddemu omusasi katono. Enda okukyuka nekisembayo. Kimbadde nsembezaayo nate. Kubanga teri kufa nate. Teri kufa nate. Bwe tumala okukkiriza Kristo Yesu, wadde nga tufudde mu mubiri guno gwe tulimu olwaleero, bwe tulizuukira tuliddamu kufa. Tujja kubeera balamu ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Era ebiseera ebijja kujja kubeera ku nsonga y'eggulu. Eggulu lifaanana litya? Ani alibeerayo? Ye tulibeerayo tutya mu ggulu eyo? Eriyo akawunga kensobola okulyako oba emiyembe, tujja kubabulya byonna ebintu ebyo. Naye nga tulina okumanya olwaleero nti Okuyitako nsonga nkulu nnyo eri oyo akkiriza Kristo Yesu. Lwaki? Ensonga ey'omusaayi ogwayika e Gologoosa. Tugambye bulungi nti nno mu ndagaano enkadde zaalinga mbuzi na ndiga, omusaayi gwazo gwatasanga abantu. Naye mu ndagaano empya Mukama byonna bye yateeka wali ku mabbali, ye mwennyini mwene n'atufiirira ku musaalaba e Gologoosa, n'afa once and for all. Yakola ekyenkomeredde.
nasako ne siiru ye kiwedde. Luganda njagala okubuuza ekibuuzo wazze olwaleero. Okkiriza Kristo w'omulokozi wo oba okyali mu kwetooloola? Njagala okuwa omukisa ku olwaleero nguli wano ng'ogamba nti Musumba, nze sinaba kulokoka. Ndikiri mu kuswala kubanga ffenna batwalokoka abasinga obungi. Bwera nga tulokokanga njagala oyimuke ku magulu go ng'omusajja oba omukazi w'amaanyi. Tujja kusabira essaawa nennyininyini. Bw'obanga oli masekati gaffe nga tunaba kufuna Yesu Kristo omulokozi wo, nja kusaba oyimire ku magulu go. Obeere omu ku ffe abagenda mu ggulu n'abandaziwa n'omusaayi wa Kristo Yesu. Teriyo omuntu yenna? Bebi, kale yimuke ku magulu ge. Mukwereko mu ngalo omwana ono. Omwana wabanga ayimiridde gwe omukulu okolayo ki? Ebya Yesu tebiri mu kuswala. Ebyo omuntu omulala yenna? Kale. Brenda walokoka. Waleka kuloli. Nala kwakula? Kale. Yimira ku makulu gwe naweddemu okwakula. Kale. Bate obanga oli nga yala kuddamu okwatula nawe oyinza okuyimirira. Kale. Ebigambo bino bwemiri gamba nti ayi Yesu. Bitokoze bulungi. Gamba nti ayi Yesu. Nkwebaza olw'okunfiirira ku musaalaba. Era nkwebaza nti mu kubonyaabonyezebwako wannunula ku musaalaba. Wadde nga wayita mu bulumi obungi ennyo, nze wampa obulokozi. Era olwaleero neewaayo gy'oli. Era nkusaba onnaaze buli kibi kyonna kye mmanyi ne kye simanyi, naaza n'omusaayi gwo. Era amannya gange gawandiike mu kitabo ky'obulamu. Kuba n'olwaleero nze ndokose era ndi mwana wa Katonda. Yesu kubera Yesu ngaleeta webale nemuzoole kajjuba okoze bulungi okuddamu nate okwewayo Kristo Mukama kw'omukisa taata wange. Kale obudde bugenze naye njakusaba tusembere ku mmeeza entukuvu nga tujjukira okufa n'okuzuukira kwa Yesu Kristo Mukama waffe. Bayibuli egamba bw'eti mu Yokaana 11:5 egamba nti naye okuyitako okw'Abayudaaya kwali kunaatera okutuuka, bangi abaava mu byalo ne balinnya e Yerusaalemi, okuyitako nga kukyali beerongoose. Eno ekiwandiiko kino kisomerwa kigendera kino mu ndagaano empya okuyitako okisangayo nakyo. Baali bakuŋŋaanye okujaguza olw'ensonga eno. Naye kasome Luka 22:19-20 lugamba bwe luti, n'addira omugaati ne yeebaza, n'agumenyamu n'abawa n'abagamba nti, guno gwe mubiri gwange ogwebwayo ku lwammwe. Mukolenga bwe mutyo okujjukiranga nze. Era n'ekikompe bw'atyo bwe baamala okulya n'agamba nti, ekikompe kino y'endagaano empya mu musaayi gwange oguyiika ku lwammwe. Bw'obanga bakkiriza Kristo n'omulokozi wo, tukwaniriza ku mmeeza eno entukuvu batujjukira okuyitako Yesu Kristo bwe yafa ku musaalaba. Omusaayi gwe ne guyiika olw'ekibi kyo n'ekyange. Yesu yakubibwa emiggo gyali mingi nnyo, era mu kukubibwa okwo omubiri gwe
n'okumenyebwamenyebwa njala okubaniriza ku mmeeza eno entukuvu. Mu kkanisa GFM buli omu ayanirizibwa ku mmeeza entukuvu. Naye kitukola ekinjawulo kye kino kino, bw'ofuna omugaati n'enviinyo oba ekyokunywa, tonywa lindi lyaffe nanga tujja kunywa omulundi gumu, tulye omulundi gumu era tubaniriza ku mmeeza eno entukuvu. Mutima wange sinze linyaye wazokufa sekwa muliza nemutana sikaranga
Yesu olw'okwewaayo ogenda ku musaalaba olwaffe newankubadde nga twali tusaanidde okutufiirira abali balina okufa olw'ebibi byaffe naye olw'okwagala okungi bwe n'osalawo ofe ku lwaffe olekegenda mu geyeena oba okuzikirizibwa tusembera ku mmeeza entukuvu n'obuwombeefu mitima gyaffe mu kutya okungi ne mu kutyata okutukuvu kubanga batugamba nti mukolenga kino okwezijjukira nze. Tusomye mu Luka 22 waddira olukaaki ne weebaza n'ogumenyamu n'oba wano bagamba nti guno gwe mubiri gwange gwegwayo ku lwammwe mukolenga bwe mutyo okwezijjukira nze. Mukama tuli omugaati guno ffenna wamu ng'ekkanisa okujjukira gwe tuli wamu ffenna omugaati guno. Kale n'ekikompe bamala okulya tobagamba n'ekikompe kino y'endagaano empya omusaayi gwange oguyiika lwammwe. Tunywa mu ffenna evinyo okujjukira omusaayi gwa Yesu Kristo ogwayiika ate nga tulina endagaano nate tusizeemu okugizaamu obujja endagaano eno masikati gaffe wamu ne Katonda. Yakusaba tubeeze ku maaso go nati weebaze Katonda olw'omusaayi gweyowa kubanga Yesu okuyitibwako kwaffe Bakolinso 5:7 mutima gwo weebaze Katonda yalokola ggwe nange. Twali bantu babi nnyo, twali banyoomi, twali bakaawo, twali babbi, twali batamiivu, naye omusaayi gwa Yesu gutunaaza ne gututuusa. Genda mu maaso gamwe Mukama nti olunaku olwalyo newaayo nate gy'oli. Era Mukama mugambe nno gwe endagaano yo ne Katonda gisisa obutinaku olwalyo. Weegaane Sitaani n'ebikolwa bye byonna. Mukama ojja kuba mutukuvu. Era Mukama mugambe nti endagaano eno y'omusaayi oginywezezza nate. Sangati gwali musaayi wanyumulidde ddala ddala olw'omusaayi gwa Yesu otufuula abaana ba Katonda. Otuli ku mmeeza entukuvu eno olujjukira okuyitako Yesu. Twongera Mukama okwewaayo ne ssekwewaayo yenna tubeerewo ku lulwo Yesu tuve mu bikolwa ebivumaganya erinnya lyo. Tubeere abakazi, tubeere abasajja abakuwa ekitiibwa.
Twebaze Yesu. Webalire Yesu. Yatuyimba oluyimba olwo singa tukwali musaayi. Era nga tulina okuluyimba luyimba lwa kusaba naye ng'ate nja kusaba n'abakebezi. Abakebezi mujje bwetumu ekyekumi ekyo. Essawa eya bbulu ekimu ekyekumi, eyakakobe ensawo ey'okuzimba. Naye muwaayo oluyimba oluyimbe mu kusaba okungi singa tetwali musaayi. Bali bulidde ddala. Singa tetwali musaayi. Twebaza Mukama olw'okuweebwayo kw'abantu bo. Mukama Yesu Kristo tulese ku kyowatuwadde. Mukama tusaba omukisa gwo era mu gyaffe gyonna esente zetuwaddeyo Mukama zizimbe ekkanisa yo zikole omulimu gwo mu linnya lya Yesu Kristo. Twebaza Mukama olw'ekigambo kye. Bagambye omusaayi gwa Yesu gumala. Era twebaza Mukama olw'ekigambo ekyo. Tusaba Mukama ekigambo ekyo kitukolemu omulimu, tuleme kukireka wano naye ekikolo ekyo Mukama Mukama kyakitumye. Yes, okukola kyatutumye. Tubasaba okugenda ewammwe n'okuwumula olunaku olwaleero n'olwekya batujjukira Mukama amazuukiro ga Mukama waffe Yesu Kristo n'abakalokoka temulekerawo okujja mu kukuŋŋaanya naffe abalokole. Enjiri tekitegeeza nti notulekerawo okubuulira nti byakuba, twongere okubuulira enjiri, twongere okulambula kwabo abakalokoka ne Mukama ajja tuwa omukisa gwe. Amiina. Wakyaliwo okusaba kwano okubeerawo obululu lwa kusatu naye nga kuba mukutu gwa intaneti okuba ssaawa 12 okutuuka ssaawa 1:30. Mwebale nnyo okujja. Nadde nsaba omwami Kirumira okuwa omukisa ogutuzeewo.
Haleluya tuyimire mu mubiri gaffe. Abalokose oba abalokose mu kiseera kino n'abafunye bayibuli n'abatannafuna byonna tugenda kuyingirako mu kusengaako tusabira eddakiika ntono